binda omubaka oba badde ayagala okufuuka omubaka wa Kampala Nakandi naye nga yasooka kuyita mu kibiina kya National Unity Platform okusaba bamuwe Kaadi okusinziira we yakubyemu ttooki bw'ati agenza okulaba nga ebiyinza okuva mu biyinza obutatambula bulungi n'agamba akamyufu nkakoze eki nkavuddemu n'ababuulira ebinaddako mu maaso awo sooka otuwe ku Nakandi kawadde akakiiko k'ebyokulonda kamaze okulangirira enteekateeka eno ate omukobadde mu Lwokaano olw'okukwatira ekibiina kino bbendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kampala Winifred Nakandi alangiridde mu butongole nti avudde mu Lwokaano olw'okuvuganya ku kifo kino ku kkaadi ya NUP. Leero ntudde wano okubategeeza nti nze Nakandi Winnie okusaba kwange okwokukwatira ekibiina bbendera ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti ya Kampala leero mu butongole nkujjeeyo mu kibiina. Nakandi agamba nti emivuyo n'obutali bwerufu obweyolekera mu kugaba kkaadi y'ekibiina kino ku mutendero gwa gavumenti ez'ebitundu bye bimuwaliriza okusalawo okudda ebbali. Eno process n'akakiiko akagiddukanya tetukkiriziganya nayo obwesige bwonna bwe twali tugiinamu bwatuweddemu ku mivuyo gino gye twalabyeko akubagulizaako oba tolinda wambazzi. Ono agamba nti ekibiina okulemerera okukola kuwemulugunya kw'abantu wala ne batandika kubasindiikiriza kimu ku ebyo ebiwaliriza bangi ku bannakibiina okusalawo okwesimbawo ku bwannamunigina. Bw'atyo n'asaba pulezidenti w'ekibiina kino okuwuliriza amaloboozi g'abantu abeemulugunya. Omuntu bw'aleeta ensonga n'agilambululanga bweri kandi kwegamba oyo baamuguze oyo waliwo abamukozesa oyo yayokyezza ebyo kwegamba tetwagala tujjeko bantu ddembe kwogera bintu bituufu mu butuufu bwabyo kubanga bano abantu bawangaalira mu bannayuganda abeesiga ekibiina kya NUP. Nakandi atubulidde nti n'enkola y'ekibiina ey'okukkirizisa abavuganya ku kifo kye kimu okulekera bannaabwe tekolebwa mu mutima gw'Abasseruganda ng'abasinga bakakibwa bukakibwa. Okutuuzaawo kwe ebiseera ebisinga tekuli mu kwagala kukkaanyisa abantu naye kuli mu kwagala kulemesa muntu omu nti gwe kino ekifo kiveeko kubanga oli tumwetaaga nnyo. Ensonga ndowooza ogitegedde Nakandi ensonga ze yazirambise bulungi. Ekisooka bw'akuba ttooki mu kamyufu akaasembayo takategeera awuliranga ebyavaayo teyabitegeererako era n'alowooza nti nno ayinza okubeera omu ku abo abayinza obutafuna bwenkanya mu kamyufu akolokaki agenda okuddako. Awo lwe tugenda okuyitira olunaku lwali kunaba yaffe ya WhatsApp 77755992 atubuulire gw'olowooza yasaze magezi okukaddukamu nga kubanga tulina abantu ba mirundi ebiri essaawa zino ng'otugamba nze akakiiko nkeesiga ebitundu 100 ku 100 byekakola biki naye nga olina byona byotakkiriziganya nako bwe kamala okukola ekintu kyekimu ate n'ovaayo n'otukaabirira nti akakiiko kabi. Nakandi nagamba nze sigenda kubeera munnanfuusi kuwaana ka kintu leero kubanga ndowooza nti bakyasobola nze okumpisaawo bwe batampisaawo ate nenvayo nembakola ki nembavuma kuba ontegeera bulungi. So kunza ate ku sayidi ensobola okukola ki wabula ku sayidi endala nti Nakandi alowooza badde asobola okufuna Kaadi era ye abadde amanyi asobola kati ekyokubiri waliwo nasobola okugambirako ekyo ekibuuzo kyo nti yayinza obba naye yeetunuddemu nalabanga kino ekisanja si kiki kata nti wabanga bwe weetunamu nolabanga kino ekisanja si kikyo okuwithdrawinga nga kandi tekikuyamba kukula anti wekimuyambire okukula obeeramu ne kaliraga yeyejjamu tewalabako tewajja kubeerawo kino nti baamusinga anti olaba mu kalulu simala kuba bannabyabufuzi baba n'emizannyo gye gibazannya naye nze ndowooza nti nsobola okujja mu kalulu kati nga nkimanyi sigenda kukawangula naye nga akalulu kano kyenjagala okukafunamu njagala abantu b'ekitundu kyaffe bakitegeere nti ndi waayo era ndi interested okwesimbawo. Wera oyogera mu perspective yo era akikoze nti azzeeko akanze kibakyeta kukanga akanzeemu n'abalaga nti gyendi paka watuse nagamba kireka obusobozi bwange wosigalira mu kamyufu
n'oyongera okukola ki atayagala bamulabe bunafu okuzoganya anti obunafu si bulwadde omanyi nti waliwo batwalina mu 2021 nga baali banafu essaawa zino nga be baagala okujjayo ababaka abaliyo kituufu waliyo n'omuntu nga weetunulamu enamba yaffe eyo 7753992 tereko audio tesukka sekendi 3 tubuulire olowooza ki amagezi ge yasaze ge gasembayo obulungi